Emirala ejituli mu maaso bweri nkola yange video soko jimpeleka like gwe yakatweyungako songa nawe atanatweyungako mbutongole era nkusabye subscribinga bomala okusubscribinga kwata mukade katujire mu kigambo personalize okantere mu kigambo olwensinzira nenkugamba nti turn on that notification bell. Bisera bya kunyolwa still tukyali ku kitundu kye Kamocha Asia Ababadde awangalira ku mukono gwange ogwa dio ndi n'omugaga Frank abaho simanyi oba sente akyazirina nenga nga kitalo kitalo nnyo yakukwatirako kitalo nnyo kya muganda waffe president kati byakyuka kitalo nnyo kya muganda waffe Asia amanya nze abaho Frank president waba TikToker wane Kampala e Uganda kati wakiri mitinga ya voting bwa era tugenda bawo olunaku tugenda ku Waliwo award abami abuze bagula aba Cephco ne batomudi we bali wano bagenda jinkwasa olunaku lwonna tugenda bategeeza mujabeerawo ngaba olw'obulungi lwobanda bamu n'okunvotinga kikwe basinzira be bamanyi n'ebirungi benze nga mbakolera so tuli wano olw'okunyolwa kwa muganda waffe Asia ekintu kya Asia kino nkubiriza yena TikToker ali kulaba kituwe ekyokuyiga okweyisa obulungi eri social media ne ku TikTok singa Asia badde yeyisa bubi twandibadde nga tetuli wano Asia amaze banga tono nnyo ku social media naye abantu bonna bamumanyi kubanga badde yeyisa bulungi akola content we mulungi so fenna tweyise nga Asia wadde akola oba Charles n'enyongera n'okusima SB4 omulimu gwakoze okukwata ku Asia ne SB4 ne gundi ne Charles omulimu ogwagukoze SB4 ngumusiimira awe nyini katukomeo soko mbulize kubatulaba ku mukono gwange ate omulala abatulaba mwebale okwekumira ku mukutu gwa Vic exclusive yadde akaseera kannako sigenda baniriza mu ssanyu kitalo nnyo abasiraamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuli kayoko by the way mabega we mitayimbwa navaayo mwebale kusaba ate bitalo nze ndi mulamu awano kati wano nga bitalo wano bitalo muganda wange bitalo nnyo mbeera ya nnaku abantu bali mukaaba nakabye edda president yakabye yako yabaho kugamfe tuli mu nnaku tonna bakubeyanjulira no abatulaba amanya nze Dr. Cephco Ismail abamu kumwego mumanyinga Dr. Cephco oba TikTokers gaza bakunge ba TikTokers gaza mu mbeera y'okufiirwa bajje baziikireko munaabwe Banange TikTokers gather leave whatever you're doing and come so that we bury our fallen soldier oshitegeera kyotagenda kwerabirako Asia kyesigenda kwerabirako Asia era nga president wayogedde nange sijja kyuka nnyo abadde muntu mulungi nnyo nga ayogera comedy asesa akola content omulungi kwegamba abadde muntu ali very jolly abadde omuntu atalina buzibu content we talinamu buzibu bwonna ali bibye Asia abadde so frank and open ng'akola ebintu nga binyuma nga newoba toyagala seka okakirwa n'okola ki n'oseka n'ekirala abadde n'obuzibu ku bwongo naye olaba nti SB4 nayina engeri gye yakola ki jamuhandolinga n'amuleetera ensi n'emwagala ne mama Fina n'avaayo ne bamukwatako kwegamba bulamu bwe bubadde ng'obutandise n'otereera kosaawa yonna abadde alinyanya okakasa era tutegeezeddwako nti ensonga emuviiriddeko okufa kozi lipooti ya butwa nange nabiwuliddeko naye nga momenti sigaba lugambo lwe sinneekakasa nagambye kanindeko olubandooza muwulidde lipooti yakufa naye ekyo kibi nnyo naye ffenna lyekkubo batusookayo buki busoosi naye ffenna lyekkubo obubaka bwo obw'okusaasira eri famire ya Asia mu kaseera kano Banna entuusa I extend my sincere condolence message to the family of Asia tutuusa obubaka bwaffe obw'okunyolwa era wamu nga nze ne president wa TikTok Frank abaho tugenda kubaako kye tukuŋŋaanya tukiweeyo okuzika kunaaba kwa kumpi naye twawulidde dda nti kwewala kaliisizo ewala tuyinza obutasobola naye president ajja kuvaayo mu butongole tujja kola live tunyonyole eggwanga kyetusobodde okuwaayo bagambe followers bo beekuumire ku Vic exclusive fe tugenda vaayo tubatuuseeko byonna bannaye ba followers baffe mwena abalaba TikTok ababeera ku TikTok kubanga Dr. Cephco waaba wano
president wabeera wano Frank abaha akulira aba TikTok bonna mu Uganda kitegeeza TikTok yonna mu Uganda ebekoze eki ebe gatherings ng'esituse so mwekumire guno omukutu ekinaabawo kyonna bannaye bugenda kuŋŋaanya Frank abaha agenda kuba alyanjula entegeka kubanga akatatya mukama waako tekawanga kati sisobola kwogera ku byalina kwogerako kuba waali Frank president kitiibwa tebasobola kireka mabega obubaka bwo obw'okusaasira eri famire ya Asia so ffe nga ffe ne ttiimu yange kyetutegese tuyinza okugenda ekalisizo oba bwe tuba tetugenze tugenda kukwata ssente tuziwe famire tugenda ziwa SB4 bwe tuba nga tetugenze kuziika kuba wala tugenda programu yonna tugenda gikola leero then tugenda kuba nga tubategeeza oba tugenda oba tukwate sente zeza tugambe kati ziteekemu amafuta tugende tuziwe SB4 aziwe famire ya Asia kuba SB4 ffe gwe tumanyi tweyanziza nnyo tweyanze